ayi so mulungi ali ku Phiq media ogamba tena joli kasenti bukimu kitambula bulungi muzikola hajja funo nyamisha Phiq Lwanga nzaliwo program ya for the earthquake-Obunkenke tubibaza mwina abira ku Phiq media mwebale akubeera nga ate mutwagadde nnyo program eno ebirayo buli lwa mukaaga sawa mwenda eba etuska bulungi nnyo abasiraamu mwena Eid Mubarak lunaku lwa kusala bisolo era Hassan mwena yabayise mujje yatandikidde ku deputy mayor bayagambye deputy mayor bayagambye getu nja kubaawo Hassan bingi ebibadde mu weekend bitugenda okubanga ate tukubaganyako ebirowoozo honorable omu ku bannamawulire ye omu ku bakyayidde honorable Ssewanyana ne honorable Ssegirinya yavuddeyo ye n'ayogera ebiriyo nga munnamawulire wadde bulijjo abagendayo teboogera nga abakulu bano beemulugunya ebyansuso tugenda kubanga twogera ku emulugunya kwabwe ekyokubiri tugenda kwogera ku enteeseganya y'abasomesa no omukulembeze w'eggwanga munaavaamu ekirungi wadde nga kigambibwa mbu wabaddewo okutiisatiisa nti singa abayunatu tebakkiriziganya na kiki kivudde mu kuteesaganya akawunti zaabwe zigenda kubanga ate zikwatibwa teri kuddamu kufuna nsimbi so okukkiriziganya kuyinza obba kwabadde kwa buwaze tulina musomesa agenda kubanga ate ensonga ezo azitulambulira deputy mayor ebadde mu weekend bangi boogerako boogera ku mukyala Kajubiri eyaweereddwa ogufa omulundi ogwokubiri okiyinamu obuzibu of course nandi kibaddemu n'obuzibu kitya naye olw'okubeera nti okubanga tulina abasomye bangi ye si muyivu bwaba omuyivu asaavinzeeko tulina abayivu bangi ate nga balina obumanyirivu kubeera nga baweereza yes bangi nnyo naye olw'okuba nti ekintu kyavunda okuva ku mutwe it's the way to go tulina kugenda bwe tutyo so kyogaa buli myaka gibadde ena okwogerayo ekisanja ekirala tulina abasobola okuweereza mu kifo ekyo bangi emyaka ena akozeeko kyakoze naye olw'okubeera nga bwe ŋŋambye nti ye trend katugende bwe tutyo tukkirize tumanyi nti olunaku lugenda kukya Katonda anunule Uganda eno nsaba ombulize abatulaba ku Phiq media mbalamusizza nnyo Sebuliba Brian nga bulijjo deputy mayor wa Nansana division ate kansala akiikirira abantu abalungi abakazi omukugo battu bingi ebibadde mu week naye okusookera ddala ku division yaffe eno nga Nansana tulabye okutulugunyizibwa kw'abantu nga batulugunyizibwa abantu abava mu KCCA bakrosinga Kampala ne bakrosinga ne bajja mu division yaffe ne babeera nga abantu abali mu kuyiiya 10 ababajja ku nguudo babadde bakolera sina mu road reserves wabula kasita obeera ng'olina structure eri temporary container naki tulabye okutulugunyiza abantu okw'amaanyi ng'ate n'abantu bava mu boundary endala ne bayingira mu boundary tugenda kubanga tutuukawo n'ebirala bingi tulabyemu abasomesa okubakako okudda mu class tetumanyi ggwanga gye ligenda kuba okubeera mu class n'okusomesa kyanjawulo n'ebirala nga boona ab'otugaidinsa mujjulete teyanze kemusomesa wiiki ogiraba wiiki etambudde bingi ebigenze mu maaso akalolo k'Essoroti East yes kabindabinda era essuubi liri waggulu nnyo naddala ku ludda lwa NRM ruling party abannayuganda bayitirivu ennyo abafollowinga Phiq media mwebali twagala era nja sigala ng'ekyo nkibeebaliza muli balungi nnyo bannange mwebali kutukkiriza mwebali kuwuliriza biteeso byaffe era mwebali nammwe contributinga mu ngeri emu oba endala era ffe tujja sigala nga tubabuulira ebigenda maaso naddala nga nze ku side ya ruling party NRM kibiina ekiri mbuyinza nja sigala nga mbabuulira mpozi tumwebaze Richard erinnya lyange director creative junior school ate founder era director tumwebaze foundation bintu bingi bye tutambuza ng'oggyeko okubeera omwogezi wa ward number eyakazo ate era ndi kansala ku ruling party Kazo Central Zone 1 so bannakazo bassaamu nnyo ekitiibwa tutambudde nnyo bingi ebibaddewo jjo twafollowinze ensonga waliwo omukyala eyayisibwa obubi aba enforcement naye kyamukisa mulungi kuno tekyabaddemu byabufuzi omwami oyo yakoze ekyo
kyategeereddwa nti yabadde anywedde imagine omwenge najja n'ateekawo embeera nga yeerimbika mu kubeera nti atereeza naye ate nga abadde ayonoona bwonoonyi era twakigoberedde era omwami we twegerera twamukwasiza dde ab'amateeka tujja sigala nga tufollowinga programs ezo newankubadde kitambula nga programu ya gavumenti naye munnayuganda ataaleme kukisasulira mu mbeera embi twakiyingiddemu ne bakansala bange ne tulaba nga twakitaayiza era tusigala tugamba yes programu bw'eba etambula muli bayive ekimala okujjako nga ba enforcement oba waliwo embeera yonna nga temanyi kyemukola naye mbanga mumanyi kyemukola bantu basigala bantu mukwasaganya ensonga bulungi muwulire abantu era abantu mubalambike nga temunakola ate kiteeka ku bulabi ku munnayuganda tujja sigala tutaasa munnayuganda kuba ekyo kyetweyama ne mu manifesto ya president waffe Kaguta Museveni mwekiri ate era kyamaanyi ffe nga bakansala tujja sigala tutambula era tujja sigala tunnyonnyola era tujja sigala tufollowinga bannayuganda okubeera nga beeyagalira mu ggwanga lyabwe lye baalonda era ne balonda pulezidenti oyo ye musomesa tugenda kubeera nga tukomawo twogere ku nsonga ez'enjawulo kansala kwese so bingi ebibadde mu wiiki naye tukkirize nti NUP yakkiriza nti amaanyi ga Yesoroti matono amaanyi ga NUP si matono naye ebbanga lyonna tubadde tuze mu luzungu bakiyita criticizing abantu babadde bacriticizing ekibiina kyaffe nti tekirekera ogyeko n'okulekera nti tekyetabaamu okuwagira omuntu singa aba ayina obuwagizi obusukkulumyeko omuntu awalala era nga bagamba nti ekibiina kino kyagala kwefuula seddume mu byobufuzi naddala ebyopposition so ekigenderwa kya multiparty politics tekibeera kyakusimbangawo buli kaseera candidate ebyo byali byabiri ebibiina oba mwatidde nti FDC ejjabba kubaakalu nga bwe yatukubawa yerinayo amaanyi nga bwe yatukubawa ndowooza wapima amaanyi ga FDC n'aga NUP oba oli ku kikyamu kanzije bangi baali boogerawo batyo naye nga Phiq media nkakasa muli bannamawulire abagundiivu osobola okunoonya ku butambi Honorable Kyagulanyi president bwe yagenda e Soroti okuziika kabaka waayo memba kemabegaawo yafa osobola okukola reception eyo n'amaanyi ge yafuna era ekyo debate yava nawo dda ekyali nawo abantu amu bayinza okuba baali bazze kulaba muyimbi no tewali ate kyamanyi Kyagulanyi mu nsi muno era tewakyali muntu aga nti ngenze kulaba Kyagulanyi kuba njagala mulaba ogusooka yani owakanya amaanyi ge FDC Soroti tegaliyo ekyakumala bumazi because kabaka wabateeso bwamala okufa abantu baayaga amuli ati yaliyo ngaakulira ekibiina ekyo Dr. Kiza Besigye yaliyo nga senior member w'ekibiina ekyo tuli ffenna naye era amaanyi wagalaba lwakubanga naawe weebuzaabuza naye mu mutima gw'okimanyi muli balungi nnyo mu ku advertisinga nti omuntu agenda trek ye yino gyagenda okukozesa anti kati kankubuulire essaawa zino Mwai Museveni ne bwateeka ekizindalo wano Kazo naga nti ayita kukuba ya ferine eryekazo atuuke wali ewakasanafu kijegere anyira otaweza dda abantu abiri abazza omulabo bwagamba nti atambuza bigere ne bwaba ojja kulaba ngera SFC esinga obungi ebe basombye okuva embala tuli fenna so nawe okimanyi nti era Soroti era ne guli omundi mwasimba omupira nti nkubulire tekirina mugaso kusimba Soroti muntu kubanga NUP ng'ekibiina ekisookera ddala yadde kitunda nate kina n'okuleeta candidate ali credible atunda naye musimbye ku bangi anipuliriza nkunyonyole ate n'ekirala yadde omuntu ali mu FDC era asobola okuba nga candidate atunda lwaki tobuuza nti lwaki twasimbawo omuntu ku lutamaguzi enakaseke lwaki mwasimbawo kyokka tetulina maanyi lwaki mwasimbawo ku Ssemujju of course ku Ssemujju twalina candidate gwe tulaba nti atunda ali credible Rodime omwami wa Yanga yes twakiraba nga yali w'amaanyi nagayife ng'ekibiina twamulabamu amaanyi wadde yali avuddemu FDC so tetugamba nti
lwaki Lutamaguzi tetwamusimbako kubanga tulaba yadde ali mu opposition fine naye awagira Bobi Wine si kuwagira Bobi Wine nsaba ombulize kwakulaba terera alina amaanyi ag'enkizo ng'ate ne Munakaseke tetulabamu ayinza kumusiba nsaba ombulize kwakulaba waawo neyanziza njagala kubuuzaako abatulaba ku Phiq Media okusingira ddala twebaze Katonda embeera gye tulimu si nnungi naye byonna byonna yadde weebiri tukyalina obulamu era okusingira ddala bingi ebibadde mu week naye olina ensonga gye wakonyeeko eya Dr. Kajubiri Violet Kajubiri naye kyongera okulaga what kind of nepotism egenda ekula mu Uganda. Nepotism okimanyi wasomako nepotism kitegeeza gavumenti oba president okubanga buli bifo byonna byonna ebyenkizo mu ggwanga abiteekamu bako ba Luganda nabamikono. Ngenda kuba nkomawo neyanza eki aye kansala kwizera tugenda kuba tutandika n'ensonga nnyingi naye njaga deputy mayor wadde kansala kwizera agamba esoti mwina y'amaanyi ntegedde ojja kuddeewa abasajja bagambye tukkiriziganye nti waliwo we mwina amaanyi naye basinga amaanyi no ate ekitali kibi okukkiriza no NUP y'amaanyi bwowakana sigaana kuba wa NUP kuba oli NUP y'amaanyi ate ku opposition tewali kibiina kigisinga amaanyi however ffe twajja kukyusa ggwanga basingamu amaanyi. Listen, tumanyi nti mu kukyusa eggwanga twetaaga no gende soroti FDC ne NUP mu presidential election ani yasinga ebintu ebyamirundi no bulira ebintu ebyamirundi nedda bwe mbuulira mu kalulu k'obwa president NUP ne FDC ani yasinga ebintu yakoozemu ekyo nti ekampala Bobi Wine yasingawo akalulu naye ate Lord Mayor n'atwala obwa meya kati amaanyi g'ekampala mugayina naye soroti FDC ati bwebe tusinga amaanyi lwaki kalulu k'obwa president amuriati owaayo ne Kyagulanyi owa central mbuulira ku babiri ani yawangula munne twasimbayo Kyagulanyi kuba MP kati ndi ku MP wa MP onundi guli tetwayinawo kati kikyendiko lwaki tetwayinawo why are you concentrating awo wokka ate mu bitundu ebirala gye twagenda ne tuwagira ba candidates abalala ne bawangula nga si ba NUP kyali kitono naye kyaliwo kakati ekyo kyetwagala okubalaga nti NUP ng'oggyeko ebibiina ebirala exactly NUP ng'oggyeko ebibiina ebirala twajja kukyusa buyinza mu ggwanga guno gwe mundi okusoose okubeerako ne by election kati mutandise okiraba okuba gwe mutandise okiraba lindako FDC opposition party oba si opposition party nina ekibuuzo kyembuuza nze moderator yes mutya okuluzinga tetutya kisiro kitemusimba tusazeewo tuwagire ono opposition ffe twajja kukyusa buyinza omuntu ono bwe tumuteekako amaanyi gaffe leero n'awangula opposition newangula tuba tufiiriddwa esoroti ebifo ebisinga birimu FDC birimu FDC mwatidde lwaki amuriat teyawangula no twamuwagidde that was our choice simple that was our choice simple that was our choice twasazeewo tumuwagire ate nga mbabuulira ebigambo bino mugenda kulaba emirundi mingi tuwagira bannaffe ab'opposition mu bifo ebimu nabo tubayite batuwagire mu bifo ebirala ffe kitwetaaga kukyusa ggwanga lino so si NUP kubeera ebirala bizze bikikola ekyo nga biwagira ab'NUP lwaki ffe bwe tukikoze lwaki ffe bwe tukikola kikola amawulire gwe mulundi ogusoosa anti kati tukitandise nga bwe bakikola no ng'abalala bwe bakitukolera bagenda babitegeera esebo batandise okutegeera ekyo nakyogera dda
ningamba kuguno omulundi lwakuba tebakkiriza naye munnange naye era ekyo tekyewuunyisa ate mune bavuddeyo ne bagamba bo bennyini nabadde mpulira honorable zituluboyera yes lubongoya ye okay yagambye no this time katugende n'ow'amaanyi katugende n'ow'amaanyi he made a statement nawe okkiriza nti y'ow'amaanyi ani owa FDC ye w'amaanyi Herbert talina maanyi Herbert owa NRM no tugende mu maaso bwe kiba kya NRM ati agambye Herbert kandi nina kazini wange bamuyita Herbert mbadde manyi gwabuuza bw'aba Herbert owa NRM ate oyo yasinga amaanyi ne muganda wange Herbert mbadde manyi gwabuuza ensonga ezimu olw'engeri. Yes, tukyaliko bingi byetugenda okuba nga era twogerako njagala tubeere nga tutandika ku nsonga Deputy Mayor gyewayogeddeko KCCA kino kiri mu division abantu bagamba nti yavudde e Kampala neyingirako mu Wakiso ndowooza musango kyawo ge beyakoze kibi KCCA okutereezaako mu Wakiso kakati local government act wa buli kitundu ekikola local government obuyinza okubeera kita body corporate okubeera nga kirina kyetongodde era Nansana division teri under KCCA kubanga olaba tuli under Nansana municipality naye era tukola decisions ezaffe nga division nga tetuli influenced by Nansana municipality tutwala so gwabadde musango munene kikola kyakutyobola kikola kyakulinnya abantu ku mitwe okuleeta amagye ag'eggwanga ne mubuuka boundaries ez'ekitundu ekimu ne muyingira mu kitundu ekintu ekyo kyakoleddwa ku luguudo luli si bantu basinga okwemulugunyako oluguudo olwo baluyita batya olugapa Kawempe kutta oluguudo olwo ganzirwazza wali baluyita Kawempe Lugoba Kawala road yes kati Kampala eririddawa ekkuba eryo lyawula Kampala ne Wakiso bw'obeera side z'ekyemmango oba Kampala bw'oli crossinga nodda ekyengulu obeera Wakiso kakati fenno abakazi oward nze ne honorable Kwizera n'abalala eryo ekkubo lyeririko abantu baffe betutwala ffe tuli ku boundary ya Kampala ne Wakiso district n'olwekyo okuva eri ne bayingira eno kikolwa kyakutyobola awulise kikolwa kya busiru. Deputy Mayor nga tunakozesa kigambo kikamu oliwo aba asiimula ennyumba ne bamugamba nti gweolina kukomaawo naye nga newali oli kasasiro tamujjawo enkola yeeri togimanyi oyinza okugjayo kasasiro wange nga aliko mansho nze mujja mu ssente olwaleero bwe tubadde twogera n'abasajja ba KCCA batugamba ezo temporary structures e Kampala tezisasula musolo ewaffe eno kiosks naki zisasula omusolo era abantu bano babadde ne licenses zaabwe ne babamenyanga bazirina ezaffe eno era nga abasinga basasula omusolo gwabwe mu June towards the end of the financial year olwaleero omumenyi omudemolitions agenda kuddamu. So mwina plan yes tugenda kubayamba akumande tulina press conference nga Nansana division council okwongera okulaga obutali bumativu KCCA etugiwandiikidde eveeyo etunnyonnyole actually bwe taakikole mu bwangu we have a right tugenda gisuwinga yes tugenda kusuwinga KCCA tugenda gitwala mu kooti okuvaayo neeyingira mu boundaries zaffe netulugunya abantu baffe kubanga Nansana division is a body corporate neyanzege musomesa yes kikyamu kikanso KCCA ekiyakoze okusala oluguudo ndoza bwe yasaze oluguudo bweti yaddidde bano abali ku mwanjo kikyamu kikiyakoze
bwe tuba twogeddeko kabasoke bantereze no tebakutte bali ku mwanju mu kusooka batugamba bagenda kujjako abantu abali mu road reserve kikyamu okubeera mu road reserve naffe tetukyagala kuba emmotoka eyinza okuwaba neetomera abantu bano naye ekikolwa ekikoleddwa tekikoleddwa ku bantu bali mu road reserve omuntu ne bw'abanga abadde meters mmeka okuva ku kkubo kasita abeera ng'abadde ne temporary structure bagijjeeyaza kakati KCCA kyeyakoze si kikyamu bwe yabadde kale bikwekweto bino ebigenda mu maaso olw'ensonga talina nsobi gye yakoze programu z'enkulaakulana zibanga really kwata akati duka wamu n'amaleyo kukwasiza wamu ekkuba eryo lyetwogerako ligatta Wakiso ne Kampala ate era lyawula ate era ligatta bw'osala odda mu Kampala bw'osala odda mu Wakiso so it's a linkage so kati wali mbuuka buusiringa akati ndi Kampala esebo mbuuka nga ndi Wakiso naye kye tugamba ffe kye tutunuulira ennyo engeri gye kikolebwamu etali nambulukufu bulungi n'okubeera nti ate kubanga ekintu kino kyabadde nnyo kyagenze nnyo ne kibeera nnyo personal enforcement ffe tusazeewo kino ffe tukola kino mu mbeera yonna abantu bw'obanga oyagala enkulaakulana egenda mu maaso of course wabeerawo okunnyonnyola mu ngeri emu oba endala abantu bategeera bannayuganda bagezi bamanyi ekirungi ate era nabo bakyagala naye buli lwokola ekintu mu ngeri nti gweoyagala kuyisawo bigendererwa byo gwe ng'omuntu ate nga mulimu n'abamu era tutaddewo embeera okunoonyereza nga kyabaddemu elementi y'enguzi kikyali mu court okubeera nti ate mulimu ono ate balina engeri gye bamudooginze ate ne bakunya ono ekyo nga bakansala ku NRM ekintu ekyo twakitaddeko nnyo focus naye nga enkola y'okubeera nti tutunuulira enkulaakulana n'obulungi bwa site yaffe oba n'obulungi bw'eggwanga lyaffe tukkirize wonna naddala ebifo neighborhood places zibeere nga zikwatira wamu naye nga abeeriwo okunnyonnyola Kampala likennyonnyola division of their intentions. This is what we are doing and they get advice legal kuba deputy mayor bebali mu kintu they are the people at home. You cannot enter someone's house without permission. Bayingidde mu deputy rather mu jurisdiction ya Nansana division ate nga abantu be bayingiridde be bavaamu emisolo egiraaninga programs ku side ya division ne ku municipality at large naye ffe kye tugamba tujja sigala nga tutegeeza munnayuganda buli mbeera yonna ebeekolebwa kasita ebanga tekolebwa mu ngeri mativu nga waabaddewo ate obutannyonnyolegana bo nga ababiri wakati wa Kampala yese ekkubo libagatta ne wabeerawo okuteesaganya tomala gaveeri nojja ate n'oyingira ewamu no ate nga neri tebakimanyiiko suubira nti deputy mayor yandibadde atubuulira yandibadde agamba nno twate tukimanyiiko ate era n'abantu olw'okuba bali mu sayidi ya Nansana division era baba baddukira ku division kuba ndi bakimugambako naye ngeri gye tuli ku mpewo nga taswa kiyisaawo oba oliawo anaatutangaza ku nsonga eyo naye outcry y'abantu yabadde eti tubuzaabuzibwa bakama baffe gye tuli programu y'eno tebagimanyiiko kuba abantu bavuddeyo ne boogera ne bagamba programu naye tugenda ku division even the licenses you have paid the money already kati bandisasudde batya ku division ate nga already basasulira ekintu ekitaliiwo so mu mbeera yonna munnayuganda tujja sigala tukuyirawo omubiri ekyo twakyeyama ate programs zonna eza gavumenti ezigenda mu maaso tuwagira zigende mu maaso naye ate mu mbeera eri musana kubanga ffe tuli musana president Yoweri Kaguta Museveni musana visionary leader
omwami oba president ajjudde ebyokulabirako ate ebirungi bano abeenoonyeza ebyabwe ate ne batulugunya abantu ne bateekawo embeera ffe twewaddeyo nga bakansala tujja kukwasaganyiza wamu tulabe nga ensonga ezo enkulaakulana etambula naye nga te munnayuganda tatulugunyizibwa mu ngeri emu oba endala. kansala kwesi kikyate omanyi musomesa ono alina ebigambo byayogera olumu atandise bulungi n'amaani akunyiza kubanga ebintu baagala biwuliriza bano nze bwe mpulira omuntu naddala ensonga ya tujja kubayirawo omubiri bwekiri ate nga zino directives ziva mu ministry of Kampala eri directly under state house nga kitegeeza n'omwana omuto asobola okumanya nti ebyo ebikwekweto bibeera sanctioned by the executive director of KCCA okuva mu directive wa president kikyamu omuntu wenaremugamba kati newunya nesimu yange njigaba munnayuganda yenna atulugunyizibwa ng'abantu beenoonyeza byabo okukyayisa gavumenti. I'm ready to give my number. Tasira abantu baleme kunyigirizibwa. Kakati abantu ono bagamba abeenoonyeza ebyabo bakanyama balina amagye g'eggwanga agabawerekera, galina poliisi, galina enforcement teams okuva mu KCCA. Kakati sitegera ono wagamba nti waliwo abantu abeenoonyeza anti basalawo ekyogamba etali yakuvunaanyizibwa kyogamba wobeera neewuwo ng'olina kyokola ekinyigiriza abantu abaana ne bavaayo ne bagamba taata onyigiriza abantu tokyusa anti kakati taata kati kankubulire kizibu nnyo omwana tagambye taata enize apu nga wana taata oyinza ngagamba oli revolutionary nnyo taata mulungi nnyo kubanga programu eyo abantu babikola n'ebigendererwa byabwe abantu babeera n'ebigendererwa byabwe nga bwe bavunaanyizibwanga gwe omwami gwe twatutte mu obuyinza agenda avunaanyizibwanga ye sebo sirikako nze njogera bino ebintu tobimanyi obuzaabuza abantu badesubira musomesa balina okuvaayo nga agamba bwana Museveni nti ekyamazima tuyambe president wa ggwanga respect leaders tubadde tumusuubira okuvaayo namugaa nti ku luno wakoze blanda ekyasinze era tusaba oveeyo abantu abo baliziyo ebintu byabwe kubanga newe twandibadde tugamba kankwe background meya agijjeyo naye tagijjeyo bulungi oluguudo luno KCCA yalukola with a fund from World Bank abantu baffe bali mu National Division eno ne bawaayo ettaka futi 2 mwezi nga zabwerere they were not even compensated tiwuliriza nkunyinyirbawaayo naye ne mu road reserve gye babawa mpulira bulungi nnyo omanyi KCCA yajja nekola meeting ono yali akyali mu kyalo yayita n'akuuka Kampala KCCA yajja nekola meeting tuli wena tetwali wano kaso ffe tuzaaliddwa kuno ne bagamba bannange mutusaasire tufunye fandi eno okuva mu World Bank naye tekuli sente zakuliyirira mutuyambe muweeyo ettaka ku bwereere okiwulira abantu ne bawayo ettaka lyabwe literally ekkubo ngeri abantu lye bawaddeyo obuwa ettaka terina nakubeerako road reserve mu mateeka ono tabimanyi abantu kakati n'abantu bakkiriza abantu baffe bakkiriza ne tubanyonnyola kubanga ne batandika demolition twajja ne tubeerawo ne batunyonnyola nti tetwagala muntu yenna akolera mu road reserve why abantu basobola okutomerwa bacreatinga jam netukibulinga abakulembeze netugamba abantu baffe ne bawuliriza n'obubanda ne babumenyawo ne babwongera almost like meters nga 10 okuva mu road reserve naye abantu abo be bamu tebafunye ensonyi kukomawo kuddira abantu baffe abajja obuntu mu road reserve ne babuteeka n'ebbali nabo ne babulumbayo ne babukola ki ne babujja mu mbeera esookera ddala etaliiko kugamba nti bannange ng'ogyeko ne meya yagambye nti byakuwaabira but there is sanity waliwo ekintu kyolanga kyabuntuulamu toyinza kujja mu division gyotakulembera naye kati abakulembeze mwaliriddawa okutaasa anti kati wuliriza ssebo nkunyonyole abantu bali bajja era twabaddewo ffe abantu abamu ne tubagamba no stop this and this olwaleero bakikoze forcefully baadde bagaana kutukwata ne bamenya abantu
mu bumenyi bw'amateeka era kyobola abantu we are going ahead with that process naye ajja kugambye ku Monday tugenda kusooka kubabuuza bennyonnyoleko bwe kiba kisoboka abantu baffe bagenda kuzzaawo kiosks zaabwe kubanga teziri mu road reserve. That is what we are going to do on Monday. Era tubayise nga Phiq Media wali erugwa mu Stenson mubeerewo mukabalenga ensonga ezo twogenda kwogera n'abantu baffe n'okuwa kesisi okulabula okusembayo ate ng'erina n'okuleeta okwennyonnyolako mu buwandiike lwaki esala ensalo ezitali zaayo. Local Government Act eri very clear. Temwagala walungi. Muganda wange twagala nnyo walungi era twagala nansana ennungi nga ne Kampala bwe tujagala nga ki naye ffe abakulembeze abo mu nansana twagala nansana yaffe ennungi era ekulaakulanye naye ng'ekulaakulana n'abantu ffe kye twagala. Kyova olaba nti bwe waaba e Kampala abantu abali mu kiosiki tebabawesa musolo ffe tugamba abantu abali mu kiosiki nga bali mu nansana division okubagobawo katubawesa omusolo bakole very simple and eno council resolution nga ffe bwe tukola okiwulira era ojja kukola nga Kampala paka nga mulinyisa ekibuga paka nga wetulinyisa ekibuga nga n'abantu baffe bakola ki naye bwe toyinza kuddira muntu gw'oyagala ogamba nti azimbe ennyumba olwaleero rent essaawa zino ali mu 40,000 naye ng'oli abadde apangisa ekifo kya 40,000 n'ateekawo kiyosiki rent kyali 40,000 ennyumba. They want a permanent structure. Omuntu akole business mu permanent structure. Okiwulira naye ffe tubafa kubakole e Kampala nga webala bewali abakulembeze baayo naye ekikwatagana ne nansana division tugenda kufiirawo neyanzege okufiirawo si kulungi sebo okufiirawo si kulungi n'olwaleero tubadde tufu and we are going to make a statement on Monday era mubeereewo kiveeko neyanzege ngogivaako awo tuveewo. Yes, twagala tubeere nga twogera ku nsonga ya Ssewanyana ne Honorable Ssegirinya abagendayo tebatuwa mawulire matuufu tebatuwa mawulire matuufu naye awo tugenda kuba nga tujjawo kuba twasobodde ate okufuna amatuufu. Ensonga y'abasomesa twagala tugiyitemu mangu dakika 2 badde mmanyi osoose ku Ssewanyana awo tugenda kujja Deputy Mayor munetegekidde wonna ogenza noyogera ku Ssewanyana nti bakwadde kwegane ngamba musajja ono munnamawulire naye so omanyi leka ffene nkawulira kuno ngati mulimu mbeera ogiwulira. Deputy Mayor ensonga y'abasomesa bano bingi ebisobodde okuba nga byogera ekibiina kyabwe ekibatwala kyandiba nga kyabalyamu oluku UNUP okutiisibwatiisibwa kyekwekibiina kino n'abakulembeze baakyo owagira ekyabasomesa ba sciences kye bagamba ba arts nti nammwe mukole ekibiina ekyammwe mwetongole muve mu kibiina kino kuba kyo kibiina ebyaki bye kigoba. Eyo statement bweva mu musomesa tulina statements zetukola ne mugamba tuvoola mbadde nsaba oleme gikola naye omusomesa oyo aba talina nsa. Muzeeyi Museveni akozesezza akakodyo ennyo aka divide and rule UNUP ebadde emubuzizzaako emirembe olw'okubeera nti omanyi wano mu Uganda buli lwovaayo n'olwanirira eddembe lyo ofuuka mulabe wa ggwanga. Ensonga lwaki maama w'eggwanga Janet Kataaha Museveni yavaayo bwe meetings abasomesa yabagambye abasomesa ba sciences beba Abel mu Bible bano aba artists beba Kain ba betraying eggwanga. Kakati ne weebuuza gw'oyongeza omusaala oguli abunomo ye Abel yakola ebirungi gw'oli mu kutulugunya ye Kain yaliddemu ya betrayings abantu. Oyo nno maama wa ggwanga adabolinga ate nga minister of education
So kakati abasomesa ba sciences eyo statement gye bakola ebamalamu nensa bongabo. yes ebamalamu ensa Otunulidde ekyo naye okimanyi nti bo we baakola ekyo baafunamu. Lwaki tebaagala abalala bafunemu? Anti bano bo tebakikoze bagala. No, kyakisiru. Okikola? Yes, kyakisiru kye baakola. Nkugambye Museveni ayagala nnyo kye bayita divide and rule. Era olwaleero buli lwe mutandika okwemenyaamenya nga temukyali kitole aseka n'amaziga ne gajja n'aseka nga kati bano mbamazi. Enteeseganya enteeseganya tezisobola kuva mu mulamwa kubanga mbadde ndi wakusomera mbadde ndi wakusomera gundi kye yawandiika owa UNATU nga bavudde mu lukiiko ng'agamba lwe lunaku lwe olwali lusinze obubi bukyanga abeera mu leadership ya UNATU n'adescribing ebyali mu meeting bwe baatuuka bwe bati omukulu teyabakkiriza kwogera bo baagera ne gundi no increment no going back to class yabagamba no going back to class no discussion. Tutegeragana kakati baguma ayimuka okwogera yamugamba gwe tuula tolina kyotugamba situula gwoyonoonya abantu kwegamba era ye n'abagamba tuyina gundi bbiri singa temudda mu kirasi tugenda bajja ku payroll yonna twegenda kuvaawo tugale n'akawuntisi zaayo n'ebirala kakati abantu bano ne babe bo basajja battu ne bakazi battu yonna tutuginenyeza bwere ne batuuka okubeera nga tebakyalina kyakkola nekirina obulabe bwe kituwanga eggwanga olwaleero nze ndi administrator omuntu okubeera ku mulimu n'omuntu okuperforminga bintu bibiri ebyenjawulo ndi mu kuwunzika manyi bano bamusomesa basanyufu nnyo olwaleero nti abasomesa bali mu bibiina naye okubeera mu kibiina n'okusomesa omwana bintu bibiri ebyaki ebyenjawulo tubadde nga tubagamba mwenna era nga tubagamba ebbanga lyonna nti Uganda omanyi mwami Museveni kati alinga taata anaatera okufa it is an example teba answer taata nga anaatera okufa ewaka n'agamba kanyonone buli kyenkoze n'okubitunda mbitunde tutegeragana era olwaleero nze ndi mweraliikirivu nnyo generation empya ejja nga kyoyogedde kituuse yes mwabakola investments olwaleero nga musuubira okukola businesses goli musajja musiraamu manyi okufa abagenda okuzimba amasomero abagenda okuzimba amalwaliro tetumanyi products zetugenda kuba nazo ezigenda okuva mu mulembe ndowooza product entuufu zikomye ku mulembe gwaffe guno kyokka nga ate waliwo n'ab'omulembe gwaffe guno abalinga bamusomesa neyanzanyo neyanzege musomesa esebo edakiika zinzirukako ebiseera ebisinga si biseera bisinga kale obudde obulina kiri bwe kiti ekibuzo kyange okukangakanga kwaba UNATU kuyamba eggwanga n'abasomesa okukangakanga kutya okusinziira ku kiwandiiko ekyavuddeyo mwami Baguma kyayogerako tetujja tunuulira kiwandiiko nakangakanga na buli kimu naye abasomesa baavuddeyo this time era nga tutunuulidde bakama baabwe aba UNATU ne balaga nti now they are teachers by calling kyetubadde twogera bwe kiri mu ngeri yonna yonna issues zo zibeerawo tetugaanyi naye kyemmanyi tulina omuntu waffe ow'omunda luli wagamba nti njogeranga mu naddiini naye njogera ekintu okusinziira ku kibaawo tubeera n'omuntu waffe ow'omunda
mu mbeera yonna yonna tubadde nga twogera ne tugamba enteesaganya zonna kazigende mu maaso nga mukola ne twenyigira namu awamu ne tugenda ne tuyingira ne mu kirasi bannange ne bagamba laba nnono laba nnono ne bateekayo era nempa n'ekyokulabirako ne ŋŋamba nedda bw'ebanga President Museveni manifesto yo mulimu okuprovidinga free education to Ugandan muna Uganda yenna omwana wa Uganda yenna nga mu manifesto yemu ekiri bwe kibeera nga bannaffe abayivu betuteekamu ekitiibwa ate munnange bazinze emikono ne beesibira mu nnyumba zaabwe wabeerawo akasanvu ko kabaayo kyekitufuula bakansala ate nno tuli bangi secretariat tuli ba-ex bayitirivu nnyo ku side ya ruling party no ebyo tebagala biwulira era seewuunya ebyo tebagala biwulira naye mu mbeera yonna yonna buli ruling party lwebeera nga yonga yevuga yekutte enkasi gye tukyaliko always tubeera ne solution kati ku mulundi guno abasomesa president yennyini visionary leader ekyo nkiddamu yanditumye njagala nkubuuza ekibuuzo esebo President Museveni watayingiddemu kintu tekigguka naye nga taata omulungi wabeerawo ensonga z'ogamba nange kantuuka abaana bandabiku lwaki nkuba ssimu lwaki ntuma why do I delegate baminisita tebalina amakulu baba balina amakulu naye president ayagala ensi ye yeesitukiramu abeera ku battlefront president yazze teyeesiga bano be yateeka abeesiga naye alina okwagala eri munnayuganda obwo bwagazi osobola okuyita omugenyi omukulu n'atuma n'abaako gwatuma amukiikirire naye bwasitukira najja nayoga naye omwami ono leero yiddi nina gye bampisa era oluva wano ngenda kudduka misinde enkole ki ngenda embeeko kyenkwasaganya naye ngenda kwetukira naye oli yataddewo n'agamba kansala jangu gw'oba ojja totuma kiraga obwagazi pulezidenti waffe musajja mulungi nnyo atwagaliza ebirungi yasinkanye abasomesa era ensisinkana yonna era njagala I want to rubbish abagambye nti wabaddewo okutiisatiisa abagambye nti wabaddewo enguzi no ebyo byonna tebyabaddewo abasomesa bakomyewo mu class as in coming in class ne bamanya that we are teachers by calling. Let us serve the nation. We are obliged to that as issues of money come. Good enough ne parliament mawulire malungi fe ekyenjawulo wakati wa center aba arts n'aba sciences era tetukiwagira niwakwade tuli ba ruling party enjawulo weeri nnene era parliament ekyo kyennyini right honorable yagambye nedda ekyo kyennyini kinyonyolwe enjawulo eyo lwaki weeri kale byonna biteesebwe ne wabaddewo kale okusingako kubeere kutono naye abasomesa mbeebaza nnyo mwebali kudda mu class ate era mmanyi nga muli ba professionals temwagenzeyo olw'okuba nti wabaddewo obaki naye mwagenze olw'ensonga zammwe zikolebwako era ffe eno ku waadi tweyamye tugenda sigala nga tukola linkage mu waadi tugenda sigala nga abavunanyizibwa ku nsonga eyo abateesiteesa abakulu tujja sigala tubajjukiza okubeera nga programu etambula abasomesa bongezebwa essente naye kirungi nti bazzeeyo mu class ekyo kirungi nnyo mwebali nnyo mwebalire neyanza egekansooka empumulemu ngenda kuddewa kansala kuzira ate tulabe ensonga ezitambula. Tuli ku ground sebo kwewayiriza tuli ku ground tweyanza game ina abakyali ku Phiq media lunaku lwayidi musomesa bondaba olaba sinyumidde mu kareedi owaye nze nagamba omutima bagutwala dda bagutwala nawe gwali naye ekirungi 1 verses 3 naye bajja tegeera NRM versus NUP and NUP of 3 not of temwina numbers moderator mutaddemu you know
abatulaba temulina namba ekyambalo naye n'omutima si kyambalo kyokka lunaku lwa idi ate no idi yakusala yakufulumya musaayi golero musaayi ogwa bbulu ate munange ngenda kukyalira ku mukwano gwange kansala mulamba wa NUP tugenda kunyumyamu era nja kutegeeza Phiq media kinavaayo naye oluva wano omwana ateeketeeke entambula eyo oluva wano tugende tulaba teidi nga bwegenda otambula amina neyanzege katulabe engeri gyekijoonosobola okutambulamu somesa yes tutandise ku nsonga ya honorable Ssewanyana ne honorable Ssegirinya naye nga tunagendayo kansala kwese abasomesa abasoba mu 100 omanyi buli kirungi we kiba wabaawo ekibi ekizuulibwa ne buli kibi ekiba kizze wabaawo ekirungi ekikola ki ndowooza okunyenyamu kwa UNADU nga bayunyenya mu gavumenti okwagala okumusomesa ba arts ate bazudde nti ekyamazima abasomesa abasoba mu 100 bali ku government payroll mu bukyamu bayingirayo mu bukyamu okuva noza mwaka 2 okusinza basobodde okuba nga balaga embeera eyo era bagambye nti bagenda kubanga either ebintu biri bigenda kukolebwa either sibibwa oba okusasula omusaala ogwo gonna tugambe nti ministry etandise okukola omulimu gwayo moderator omanyi ebiseera ebimu olina engeri gy'ombuuzaamu ebibuuzo nenewuunya owadalobera mu Uganda naye kankwanukule bwe nti obutamala budde tewali ministry ng'erina permanent secretary ng'erina n'amasomero ga gavumenti nga bwe gamanyi gonna kubanga ebibeera ku database naye banga temanyi basomesa bali mu gavumenti omwo. So I don't want even to waste my time okwogera kweyo ensonga ghost workers mu bitongole bya gavumenti ne mu magye mwebali naye babeeramu nga bamanyiddwa era wabaawo abantu abafuna ssente ezo deliberately tosobola kwebuunyaamu family emu nebanga yokka yeri mu education sector yokka ate nomala n'ogamba lya ghost workers ndowooza yakamalako kubwa deputy emyaka 4 mukyala Kajubiri kati akizudde tekirina buzibu tekirina ekyo buzibu Dr. Kajubiri akizudde ekisanja kye kiweddeko kati wano mu kutandika bamuwadde ekipya oluvannyuma ekiro okugwako olunaku lumu naye ng'ate waliwo ebifo ebyamala n'emyezi 5 nga tebinabakulondebwa kakati eyo yonna yonna njagala nkubuulire kino nti tewali kintu kibeera mu sisitimu ya gavumenti nga gavumenti tekimanyi tebakulimba era abo abasomesa abali mu gavumenti bakimanyi permanent secretary akola mulimu ki what is the role of a permanent secretary of course asobola muyita kuyitala bani nga education sector gyoyogera buli district ebena district education officer ali supposed okumanya nti amasomero ga government naga private how are they operating kati omugaso gwabwe gubaakyo ogwo katusiime nti kati bakizudde kati katulinde report enaavaayo batubulire nti bakutteko bano they have arrested them asomesa 10 so ebintu ebimu ebiteekebwa mu mawulire fe abamu abaludde mu Kampala muno n'abamanyi amawulire gatambula we shall not listen to that nonsense sikuteekebwa mawulire nokukyogera ebyo byonna byonna lwaki kankubuuzemu ekibuuzo lwaki bijja nga waliwo okwekalakasa kw'abasomesa bw'oba tolaba towunyiriza emabega yonna nga byonna tutenakulangira kwekalakasa lwaki tebazuula abantu abo andiwadde oba Dr. Kajubiri abadde taliiwo nedda education minister mukyala Janet yavayo n'abagamba basobole banoonyereze ku basomesa bonna ate mungu n'agira netugenda mu covid so kati bagenza okukiddamu bazudde 10 ate baleka bakyazuula kyatuva mu covid twakasoma bbanga ki kati bazudde 10 twakasoma bbanga kiseko myezi ndoza giringa enebeeta kati bazudde 10 lwaki kati ripoti lwaki badde njagala osiime ministry teyina ministry ekyekoze njagala kusiima omanyi njagala nnyo nze okusiima nga ministry evuddeyo netugamba nti abasomesa babadde bano mu masomero gundi babaddeyo bano na bano
era tujjewo bano list esigadde bweti awo tujja kusiima naye bino byebakola byakubuzabuza kiri mu mawulire diversions just UNATO ina omugaso mu basomesa nyo eyamba UNATO kibiina kyamaanyi ekisookera ddala UNATO kyekibiina ekitakabanira ddembe ly'omusomesa tuli fena kitabakanira eddembe lyaki ly'omusomesa era omusomesa yenna UNATO yeyina okulaba well-being ye tuli fena unfortunately Mwai Museveni ngera banakyemalira bonna we babeera ate nnyo abantu abeegattira wamu nga bassa eddoboozi limu kankuwa ekyokulabirako hold on singa UNATO n'abasomesa abasubscribinga ku yo bonna baavuddeyo ne bassa eddoboozi limu ne bagamba nti kakati mumanyi bwe baba tebatuwadde ssente tukkirire ku State Square olowooza gavumenti ebaweeri anti kati kyenkugamba kyovola Mwai Museveni afuba nnyo okulaba ng'agirisorganizinga one nze nali nyinamu endowooza egamba nti abakulu ba UNATO bayinza okuba baguliriddwa kubanga uliriza abasomesa okubongeza ssente aba arts nga abasayansi bagenda okufuna oba okwenkanankanako kwetaga biliyoni 5.6 okubongeza kati Mwai Museveni si kizibu nnyo okwata biliyoni 6 n'aziwa abakulembeze naye ate oluvannyuma olw'okulaba ekiwandiiko bwana Filbert baguma kyeyafulumizza okakasiza ddala nakyemalira omutuufu kubanga si gwe gusoose lwakubanga goteeka okuba bimanyi naye tuyagala bwagazi kubiwulira nakubyogera tubadde mu kawulu kali akawedde mabega Mwai Museveni yagamba ebitongole byonna ebikola ku kulondoola obululu Coalition for Electoral Democracy said nabagamba nti you either work on my terms oba sekyo ebibiina mbigani olaba ebibiina ebyaggalwa nga tugenda mu kalulu ebyo bannakyewa accounts ne bazikola ki kyokka jjukira ebyo ebibiina okubeerawo n'okoperatinga byetaaga ssente naye kansooka embuuze okugjako okubeera nti tuli mu Africa aba UNATO okulaga obutali bumativu lwaki tebalekulira batya balekulire nti balemereddwa munange webito si bwe bibeera ekibeera obaolemeredde okulwanirira omuntu uliriza olemeredde olwanirira omusomesa ekifo kirekulire kiveemu laga nti laga that professional okuva okulemererwa UNATO terinawe yalemereddwa kulwanirira abasomesa yabalwaniridde naye UNATO yatiisiddwa okutuuka ekiseera ngeri pushed to the wall kubanga wawuliranga prime minister ono omukyalo omuvubi saabavubi ng'agamba nti UNATO sente zejja ku basomesa mpitirivu nnyo ye zikozesa ki era ebisenge enswera ezibiri mu bisenge ebyo zigamba nti pulezidenti yatiisatiisa okugalawo akawunti z'ekibiina ekyo okulaga nti ekikoleddwa kinyigiriza lwaki tebalekulira baba tose bakole bakunyigiriza ng'odduka mu bategedde butegeezi olaga nti ekyamazima ze banyigiriza kankubulira kino ofisi kandifeemu anaasobola kati omuntu akunyigiriza ekyo kyaba ayagala so you don't give him what he wants Mwai Museveni bwakola ne banakyemalira bonna akunyigiriza otuke ku kisenge ogambe nti nze mbitadde kubanga ffe mu mbeera gye tulimu naye akawulu gye twayitamu twatuka ekisenge tugamba olabira lwaki tetuva mu kawulu kano naye wolemerako mwemu abasinga n'amasasi ne kirungi sente azipimisa minzaani ono olaba wano kanso olaba lino sasi lyakalulu rubber bullet nga bagikuba kati mwe muli awo mulowooza toyagala bano abasajja emirembe gye balina miyitirivu bano ono sente azipimisa minzaani ono yakikolerera deputy mayor mumulaba ndooza tusiimeko bannange okutulina gavumenti ennungi ekwasaganya omuntu naye mbadde njagala kumaliriza bwentisebo nzimanyi gavumenti yaffe eno egamba nti terina buwumbi 506 okwongeza abasomesa ba arts egenda kukwata biliyoni 2 mwezi
202 billion eziwe company ya Loko. Yes, egulemu emigabo. Ndoza Uganda ntebe. Omanyi togula migabo. Asangala nnyo tujjaawo. Togula migabo mu business collapsinga. Kaza kwizera ogenda komawo naye kye ngamba. Togula wowe yagala eggwanga lifunemu. Togula migabo mu company egwa because Loko is collapsing. Kati gobo kola business. Anti collapsing and of course yebade leading company mu kijja mu construction. It's collapsing. Omanyi wachegwa. Kati lwaki tegenze. Lwaki tegenze negula mu MTN. It is not funny. MTN egwa. Ategwa. Twagala ekola magoba. Twagala company generate na magoba. Na Uganda toziteeka awagwa. Loko yemu ku bikati bu companies ezo. Yabana Uganda. Of course kati Uganda tefunya mu emigabo. Companies abana Uganda ezigwa bavuddeyo ne bakola. Yasembule nga tebagiteeka. Kijja kubaawo. Ne yanzisa. Ngenda kubeera. Tujja kujja yawo. Bano na kiddemu. Ensonga ya Loko kati Sayina kyatugamba. Tugenda kujja byezimba bingi era betulaba ebiganye n'okuggwa bingi. Mwogezi wa press conference. Deputy press conference of Kamera. Eddakiika nsigaza nga 18. Nsaba tukozeseeko 15. Amawulire genfuna sina genfuna amawulire ge twasobodde okufuna okuva mu munnamawulire kuba kyensinga okwenyumiriza mu munnamawulire ye muntu ayogera ekimugambiddwa bakubireko mu ngalo nze muntu alwawo nange okwogera yebatangambye oba kyesisomye naye munnamawulire wavayo n'agamba nti Honorable Ssegirinya yeemulugunya kuba opposition leaders bonna okubakyalira mwakivaako okuteekawo embeera mwagaana beemulugunya ku principle takoze kimala leader of opposition takoze kimala ne mukyala Anita Among takoze kimala nammwe mwenna muganya okubakyalira noza bayogedde wabakyalidde nga batono mulimu Mwami Rubongoya mulimu Dr. Kanukiza Besigye Honorable Kyagulanyi yagendayo ebiri Honorable Sewungu ne leader of opposition yagendayo emirundi ebiri noza ne Honorable Ssemujju Nganda n'abalala abatonotono Buganda kukasi naye tebafuddeeko nsaba tutandikira mu dakiika 2 neyanze okusookera ddala bannamawulire yempagi kwe twandibadde tuyimiriranga eggwanga lwaki otandikidde awo nsaba otandike ku bigambo byako oyagala okanya munnamawulire nti yayogedde moderator ndi musajja muyivu mu kubeera omuyivu mmanyi okuleeta ensonga zange kakati saagala obeerenga musomesa oyo munnamawulire yempagi eggwanga kwe twandiyimiridde okumanya ekigenda mu maaso era bannamawulire bano ebbanga lyonna twali tubeenyumirizaamu nekati no manyi kyenjogera okutuuka ku mulembe guno ogwa mukulu Museveni we gwonoonekedde munnamawulire yatuuka ng'alina kukozesebwa okuyisaawo ekya Museveni lwaki njogera bwe ntyo tudde mu kalulu tugende omanyi tuli ku mukutu tuli ku media sandiyagadde ku mentioninga media stations ezimu oba media houses ezimu naye ate nkisobola media house twalaba media houses nga zituwa amawulire kalulu k'obwa president akafu nga zituwa results enfu tutegeraganya yes kiki kyogezaako wakana challenge me kiki kyogezaako wakana no nsobola ogireeta wano nsobola ogibabulya media house bwe beyagala no tugireke kati olinga nsimaasima ojjogera sinnakusimaasima good twafunako kolumu ebbaluwa nzijukira era twagikubaganyako ebirowoozo ne mugirabishinga nga Honorable Ssegirinya yagiwandiise n'agiwa omukuumi n'agiwa omukuumi waki siwe kyali n'agiwa omukuumi waki komera very good ekyo ne mukirabishinga siwe kyali owenaremugamba badde sikimanyi kimanyi ngamba twagala kyogera naye nga kyasinga okwogerako ne kati ge mawulire agakola ki it is okay Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana babalese mu kooti ebbanga mu weeks 3 emabega babalese mu kooti emirundi emeka good nga basobola okweyogerera
Ekyonna kye baagala because baba free n'ayogera. Yes. Yes. Babavunza ate ekintu. No, ate kati lwaki bwe baba bakivunza? Lwaki ogamba nti bakibuulidde ono munnamawulire yagenzeyo ng'omu? Bwe bakyogera mu kkooti tekibayamba kuvaayo. Naye bagenza okyogero kigamba munnamawulire nga balaba kirina kye kibayamba. Kakati bannamawulire anti kyekyo ekizibu ky'olina. Bannamawulire mwafuna ekizibu kimu. You inclusive buli munnamawulire mutegeera nnyo mwina amagezi naye mwefudde abatategeera. Olwaki mutidde nnyo ne mutyandika n'okutiririra professions zammwe. Naye tukkirize abasajja mubasuuliridde. Tubasuuliridde ki? No, ndi munda mu kibiina kankubuulire. On several occasions or principal president ayimuse n'agenda mu kkomera okulaba abantu ba. Emirundi eki? Yes. President wayimukira emirundi ebiri kiba kinene. Ogambe on several more than once agenze n'abalaba. Leader of opposition ayimuse n'agenda n'alaba abantu. It is okay ne bwe guba gumu. Njagala nkutegeeza ebigambo bino nti Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana si buli mukulembeze nti lwogendayo bakukkiriza omulaba. Yes, we've made attempt singa Nansa na division NUP caucus ne tugenda ne batulemesa okubalaba. Nye mutaddewo mbeera okutali mulundi gumwe kitali mirundi ebiri. Okay, kale katugambe nti weemulugunya nti munnamawulire. Luzira si gyogenda n'omala gayingira. Katugende munnamawulire ekyoyogera alimba. Naye yonna ataddewo Lwaki yataddewo nti nga Buganda caucus oba nga abali mu Buganda region abasajja bano mwe bali ng'abakulembeze. Temutaddewo temukoze kimala temukunze bantu bali balina n'essuubi nti principal ajja kgenda ikawempe agende n'emakinje akunge. Very good. Kati munnamawulire oyo ali mukozesebwa gavumenti bakunga abantu. Omanyi this is what they have always wanted. No, this is what they have always wanted. Museveni ne gavumenti ye ebbanga lyonna bagadde abantu bagadde nnyo abanno their targets bagende ku makubo babatte ng'ebbanga lyonna bwe babasse. Tukkirize nti ekyo temusobola kukikola olw'obunafu bwabwe. Nedda ate lwaki? There are so many ways of killing a rat. Bano abantu tubalwanirira era bagenda kufulumayo naye kati bano balina kye baagala. Baagala ba Ssewanyana abo ne gundi bafiireko omusaayi gw'abantu oguwera. Tuli bagezi nga tuvuddemu ebyo byonna ate tetugenda kukikola ekyo. Tuvuddemu ebyo byonna. Yes, muli bagezi naye abasajja temubalwaniridde. Ate tetubalwaniridde ekyo. Waliwo lwe baali babalese mu kkooti. No. Waliwo lwe baali babalese mu kkooti baloya b'ekibiina ne batabeerayo. Of course balina okuba. No, mbuulira nti babalese mu kkooti nga baloya. No. We are going legal. Balina okubaayo kuba bali baasibibwa. Anti ekyo kye nkugamba. Nze njagala ombulire lwe baali babalese mu kkooti ne wabulawo baloya b'ekibiina nga tebaliwo. Ogwo mulundi gumu ekyo kimu. No. Anti that is the way to go. Bano baagala tugende ku street batta abaana b'abantu nga bwe bazenga bakola ebbanga lyonna. Tetugenda kukikola, tetugenda kunga baana b'abantu kugenda ku street kubatta kubanga oyo munnamawulire kati bamukozesa kye baagala abantu bakole. Tetugenda kukikola. Nti temusobola kugenda ku street. Tusobola. Naye wuliriza tulina koze nnene y'okukyusa eggwanga okusinga okugenda ku street nti twekalakaasa ku Alan ne gundi. Nga maliriza simaliriza. Buli lwe bazze mu kkooti baloya babaddewo. Baloya bakoze kye basobola ne bagenda ne mu court of appeal. Tutegeraganya. Tugenze ne mawanga agebweru. By the way, essaawa eno twagala kutwala musango mu International Court of Justice. Kubanga yes and processes are going on. Kakati mwe bwe mulowooza nti tetulina kigendo bayamba. Anti buli wane wakatugezezzaako buli kimu ne kigaana. Ate we want to be legal. Ekyo munnamawulire kyayo. We want to be legal. Abasajja beemulugunya. Temubibagambe. Munnamawulire byayogera bibye. Tewali yabimutumye. Tebitomera neyanze kemusomesa. Yes. Oli musajja atunuulira ebintu. Ngeri y'enjawulo. Okkiriziganya ne opposition okuba nti erwaniridde abasajja bano. Matesa bweyongereko nti ngeri y'ekifuula. Ekya opposition. Bano bannayuganda mubaggyeko focus banafu bazibu nnyo banafuwadde.
banafuwadda kakati ku nsonga eyo omuntu yenna ali professional bannange tukkirize ekintu kyabavuddeyo nakyo tetukikuba era tukiwe attention and a keen eye munnamawulire yes bw'abanga yagenzeyo n'abako byazuula lwaki mubikuba mukkirize obunafu bunafu ekibiina kyaffe kasita kyamma muzeeyi kibalama sente confusion impitirivu nnyo ekibiina kyabano bannaffe bano nagamba kyabano sigamba nze kyange kya NRM kasita kyagwamu ensasagge ey'okubeera nti muzeeyi kibalama yavaayo tuli ku nsonga oba bonna buba bulaga bunafu kati attention bambi bagitadde eri kulabanga bagezaako okuzza essubi bannayuganda era bo babalaba era babalaba era tebagenda bazza mu offices baganda bange nanotandikira ku bano bannayuganda saawa eno balaba obunafu era munnamawulire kye yawandiise bakifolowinga nnyo munnamawulire kye yawandiise n'ayoleka obunafu bwa bannuupu bafolowinga ne bagamba bannaffe era ekyo twakimanya ekyo twamanya obunafu obuli mu NUP buyitirivu nnyo kyobola munnamawulire bamukuba naye abeera objective ku issue gye yazudde ng'owamawulire lwaki mumukuba lwaki tajjaayo nsonga ze is a professional ekiringa bwe tusobola okuddawo ne tubuusabuusa modulator waffe musajja ebintu abiraba mu ngeri ey'enjawulo lwakuba naye ebintu abiraba mu ngeri ey'enjawulo so kati kino tekijja tumalira biseera nga ba NRM beesootinge naye kyetwebaza kiri ekintu kimu ensonga ziri mu legal process ababaka abali abatannafuluma ensonga kasigale nga zitambula era bwe kinaazuuka buli kimu kyonna bwe kinagwa bajja vaayo naye nga munnamawulire kyeyavuddeyo nakyo temukikuba kiraga bunafu bwa NUP obunafu badde musana ogwa NRM kubanga yekitofu eddakiika nina bbiri omusaba tuzikozese bulungi lwaki buli ajja n'ekiteeso nga kiri agenesiti mmwe gavumenti ebyemusindisa naye lwaki buli ajja nga kyammwe oyo abawammwe era temumulabanga mmwe temukkiriza bawabula waliwo olwaleero idi siwebuli bwekiri naye waliwo kye bayita omuntu okwogera tonda wennekanekanye ng'ayogera naku lwakusala omusaayi mumyufu naku lwakusala bisolo era olina okweyozaako naye dakiika zange muzi ojja omanyi waliwo kye bayita omuntu okujja okwogera ekintu ng'ayogeza maanyi ga piraawo ngayogeza maanyi ga piraawo naye njagala kuzingazinga ekintu ekyo mu nsonga nga bbiri. I'm so disappointed nga meya bwe yagambye nti journalists oba media ye fourth estate mu masiga agafuga eggwanga naye kyanaku era kyakusaalibwa nti bannamawulire baffe wano oba media houses ezisinga zaafuuka partisan era zaafuuka enkozi za Mwai Museveni. Tuli ffenna ngenda kusimba ensonga zange era nsaba mwana musomesa ono abeere n'empisa obwedda ayogera nga musirikira ngenda kuwa ebyokulabirako. It's so unfortunate nti munnamawulire ng'oyo ayandibadde avaayo essaawa zino okukondeminga gavumenti ekola ebintu ebitali mu mateeka ng'akimanyi bulungi omunnamawulire yasoma amanyi ne constitution kyegamba nti omuntu singa asibibwa mu kkomera emyezi 6 nga tanaba kuwozesebwa omulamuzi alina muta naye banga kooti tenakikola alani naaba nga akyali mu kkomera oyo munnamawulire n'aleeta
ekintu ekyobusiru ng'ekyo kigamba nti uliriza njagala owulirize bwe kibanga ekintu kisobola okubeerawo ekiri unlawful omanyi kyebayita unlawful ekintu ekitali mu mateeka naye ne kibeerawo ebbanga byonna munnamawulire ng'akiraba takiwandiikanga nako wabula n'avaayo n'akondeminga nti NUP terina kyekoze okuwa Ssewanyana. Oyo munnamawulire abeera musiru emirundi 5. Ekyokubiri oli munnamawulire era oli moderator gwe tusuubira nti olina okuba nga oli muntu ali well equipped with knowledge n'okunoonyereza. Njagala kubuulirayo ekintu kimu ng'osuubira nga NUP kiki kye yandibadde ekola kyetakoze kyetubadde twagala okujja uliriza musajja mukulu uliriza kyembadde njagala okujja n'okuŋŋamba nti NUP temugenda mu kooti temutaddewo ba lawyers ku bantu abasiba batalina ssente nti temulabiriddeeko famire z'abantu abo nti abaffe abantu mubammya amawulire temuboogerako. Tewali ewiiki esukkawo nga pulezidenti w'ekibiina kyaffe tapostinze ng'ogyeko ne Ssewanyana bokka n'abasiba baba bali sibiri mpola mpola kwagenzeyo ebiri kyekivuddeyo kyekiri kye nagamba nti buli lwokola ekipuliriza abakyalire agenda akola y'amaka kyekiri kye nagamba nti bw'okola ekintu omulundi ogudiringana okusoba nga you're getting same results you be a fool. Kyagulanyi si musiru so taddayo abeesonyi it's better tulenge strategy alaga obunafu so sebo uliriza katono nnyo nzija wabuze kibuuzo njagala kubuulira kino naawe oli munnamawulire ategeera bwe babanga amawulire ga Uganda gakyasobola okugoba munnamawulire munno bateesa essanga ku telefayina olw'okuwagira Kyagulanyi nojja n'otubuuza ekibuuzo ng'ekyo obanga munnamawulire yasazeewo okuwagira pati ekyo nfe mumawulire naye nga bamukwasa ki wabanga yawagidde pati bamukwasa ki okutandika okunoonya akalulu gwe tokimanyi nti bwe muba waliwo gundi etegereka mu gundi bagamba nti kati gogenda covering NRM gojja covering FDC goli wa NUP. Kati moderator njagala omanye nti ku mulembe guno nga bannamawulire bakyaweebwa ssente z'emyogo okuva mu gavumenti. We expect dullness from you. Tetulina kye tubasuubiramu kirala ayogera ekibaluma olwaleero omuntu yenna gwe tuyinza okugamba eyalidde mu babaka abo be balonzi baabwe abakulembeze sirika nkubuulire be balonzi baabwe njagala nkubuulire abalonzi baabwe batataddeeko maanyi kyovula ffe tubagamba bulijjo nammwe bannamawulire kibakakatako okubeera inclusive mu kunula eggwanga lino kubanga ojja kavalinga nga bakavalinga ku UN bakukonkona omuggo mwogwo omutwe bajja kikola ate novaayo n'ogamba simanyi bwe tuba twogera ku bintu ebiri mu ggwanga olina okubeera inclusive. Ate naye yatandika ali Newton naye olw'ebirowoozo byaffe n'okumanya ekituufu omulabe essaawa eno omusomesa alimu akyozinga kubeera nti bwe NUP kati abakubira mwere mwengi mweraba Idi Mubarak.